Aniriza yona gye musinzire abali ku Megatron Media abali ku Nordin Intege abali ku Musafe Live kaseera ka kanayo chani ayiwanga Uganda mwetuli abintu bigwawo rapidly every time things happening most especially tuli mu politics kati politics gwe muzanyo ogudetermining ani anakulembera ekitundu ekinabaawo kyonna naye obuyinza bonna abukomekeera bodda mikono gyaffe afa abalina okudetermininga tuteeka yaani twandekayo Nordin Intege twandekayo gundi kati bwe tubimala byonna then ne tubikwasa akakiiko akayinza okuba nti kakulembera ekibiina kyonna kiyinza okuba nti kirimu ebintu ebyo nga bitambula nope ebintu ebingi ebigenda mu maaso mu nupu ng'ekibiina NRM ebintu ebigenda mu bingi na buli kibiina kyonna ky'omanyi ekiri mu ggwanga Uganda things happening rapidly bino bigwawo ono yakoze bw'ati ono yakoze bw'ati ffenno bwe tutuula wano eno ne twekkaanya ne tudetermininga ono kiyakoze kyandizika okuba nti kivaamu ki nze baneta Musafi tuli ku Musafi Live Nordin Intege kwe tuba each and every single time Nordin Intege gwe nina olunaku olwaleero tusobola okuba nga tunyumyamu ku ebigambo atusobola okuba nga wetunegwiza show mu maiso eyo ojja kuba otegeire ebintu biyinza kuba nti biwa mu category ki nkwaniriza nange ndi musanyufu okubaako wano ne muganda wange Musafi olusoga lwange lumenefu okujjako mbabuuzaako nti mwasuze mutya koddeyo bakagwa nze Nordin Intege once again tukomyewo bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga nga bwakulambulidde muganda wange Musafi akalulu katuuse kaakati ekiriwo olina okwesiba ebbiri okuyoola abantu kugenda mu maaso mu Kampala kwakatandika abamu beeyoola abalala bayoola lw'amazima abamu bagamba naye nkoze ntya okunkwatamu nkoze ntya okunkwatamu nja kuyita wano mu njoole nja kuyita wali nkole bwe nti naye abalala ne gavumenti ebankambwe so gwe munnanga aliyo ng'olaba ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga tunuza eriiso ekkaliriza obumanye osobole okulondawo bulungi era we tulaga tugenda kufa we tulaga tuyinza okufa okay maze okubuuza ku bantu kale bintu bingi ebijja mu maiso but buli kintu ekigwamu iwanga Uganda wabaawo sparkling points nedimu ku nsonga edinza okuba nti kiviirireko I was watching a certain interview from someone yabaddeko n'ebigambo byalambulula nti teri muntu akwatibwa nga tewaliwo nsonga lwaki bamukutte nti buli yenna akwatibwa nga bituufu yakwatiddwa that might be a valid reason for someone's okuba nti akwatibwa era n'agamba nti tulina okwawula bino ebintu ebibiri bakuyita kuwambibwa naye kati ye n'agamba nti waliwo omuntu gwe bayinza okukeera ku makya ne bawamba ne bamupresentinga mu courts of law bw'abadde amanyi nti omuntu gwe bawambye yenna abula bubuzi toddamu namulaba kasita baba nti bawambye omuntu toddamu namulaba naye basobola okuba nti bawamba omuntu ate enkya n'omulaba mu kooti mu lwokuna kubeera kuwamba okwo oba ekigambo ffe abakozesa ekikyamu ekituufu kini tukozesa kikyamu however bya mirundi ebiri okuwamba omuntu baba bamuwambye buwambi naye waliwo olumu kibayita illegal arrest yes nti bakukwase nga tebagoberedde mateeka yes kati ono nnyini muntu wadde mbogamba omuntu waffe yawambiddwa oba obyawudde nti abawamba olumu okuwamba okutuufu bawamba Musafi ne bakubuzaawo ne tamanya gy'oli paka oba oluusi ne bateekawo oluusi bwe muntu atuwa ssente bwe ziti bwe muntu atukolera kino term arrest warrant kiba kipapula kye bapresenting ewali omuntu gwe bagenza okuba nti bakwata mu ggwanga Uganda tekikola anti kyegambye illegal arrest tebaleeta arrest warrant oba warrant of arrest kakati bali bajja ne bakugamba bugambi gwe olina kino wakozemu ekiti ne bakusaakingawo mangu linnya nti mulagawa linnya panda tobako kyoyogera neyitawo negenda bugenzi nekulukuta paka gye tuwana abalabe bagamba musajja bamuwambye because tulabyeko era abantu nga bagamba musajja bamutwala kati myezi 2 tetumulaba muba mulyawo ne wamulayinize mu kooti abamulezi kakati
bombi obasaasira n'okkiriza nti okke ono akikozesezza bubi naye ate ono akikozesa obubi omusonyiwa nga bwe nkugambye nti bw'oba togoberedde mitendera oba omenya amateeka ag'okukwata omuntu gye tuyita illegal arrest. Kati illegal arrest yereetera nze n'olulimi okugamba omuntu wange yawambiddwa mu ngeri enkyamu oba yakwatiddwa mu ngeri naye lwakuba oluusi twakikwata nti kati buli muntu akwatibwa naddala ng'awaabya bufuzi ne bamukwata ne bamuteeka ku kabangali ne bamutwala ku poliisi nga mulaba bali bakugamba awambiddwa because kiriko political mileage. Njagala tutandikire ku Waiswa mu Fumbiro baamukutte ennaku ziri 2 oba 1 sofa naye waliwo clip gye njagala tutandikireko kuba ntuzannya omulabi agire tumanye ng'ebigambo yasoose okwogera ate talina operation y'amaanyi mwe mutya talina operation y'amaanyi gye yali akoze obwajjeno yabujja ku bintu bibiri ekisooka okujja kwa Kyagulanyi kuba yakaaba n'agamba omulabi oli afuuse president nange mpa obwajjeno ne babumuwa wa DNA bebinduunya bebinduunya tekimu mu bantu n'alemwa ne bamugaa nti kati olemeddwa Bobi yaliko n'ekituba tukola katuwambire munda kujja okuba nga amagye gonna googalagira ne bakimuwa naye nate ekyamagye takiriko ali ku Twitter aba ku Twitter ye olulwamu nga takuti ekimususe kubanga ekimutawaanya abasula ku mutwe yaali omutambivu tabaakambwa escapism olunywa nga Bobi ajja mu birooto ebirowoozo mu ntebe yoyo kwamulaba nti yani kuba assignment gye bamuwa yali eki yali ku parliamentary avenue yali alina kununula minisita Maria Mutagamba n'ejjejja Odongo bali hasinga okumala emyezi eki sebataali hasi. Ekibuuzo ekisooka ekyange after this speech tulabye enjogera y'abakulembeze naddala ava mu Nuupu ng'ebigambo bye bakozesa kuba kuvoola okwa wansi okusemberayo ddala nga byolekera waggulu ewali omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni n'abaana abamuddirira naddala Muhoozi. Bigambo bino bikozesebwa nga bigenda ewali abakulembeze b'eggwanga ng'oyinza biyintapulitinga otya naddala mu bantu mwe biva mpaka eri gye bigenze ng'example yeeno voice note tuva okuzannya then tugende ku kiri ekyokukwatibwa. Omanyi freedom of speech bannayuganda tuginterpretinga bubi naye kya mirundi ebiri. Olumu abantu boogera lw'okulowooza nti nga beekyayi n'agamba n'ekino ekikoleddwa ku bantu bano abantu baffe bakola bati ne bati. Do not forget nti kino kyagenza okubaawo nga bagenda mu kkooti ekawempe ekya Waiswa. Yes, omukwata babadde bavudde mu kkooti babadde bakyaliyo ye n'afulumayo agende abeeko Yes. byakola ne bamukwata. Yes. Kati kitegeeza his speech eno yakoleddwa yabadde ezzenga egoberera nti tugenda muki mu kkooti naye omusajja alemedde abantu baffe. Am I communicating? Yes. Babadde bavaawo bagende mu kkooti ekawempe. I think ekawempe. Mu kugendayo nga Eddie Mutwe waliwo muganda wange ono Kanyama omulala Giant Bobby Giant ava ku Bobby waliwo omulala aluddeyo omuddugavu Moze Kanyama wafuna omuddugavu owa Nuupu yani Akireewo yes. Musajja wange bambi tasinga nzikirizibwa ogenda omulabako nani okkirizibwa owange olumu bizibuwala naye nga nandi musabira aveeyo. Kati abantu abo olumu banyiiga naga naye abasajja bano baagala ki Akireewo yakukola ki Eddie Mutwe lwaki tokwatamu Bobi Wine kuba oyinza okuba bakwata lwani lwa Bobby naye ate Bobi omulesi bweru ali mu kutengejja agenda ku mbaga linnyonyonyi bw'atambula bagenze mu UG concert and festival babadde bakuba concert ku concert ye tomulumbagana
ate era Kyagulanyi avaayo n'alumba nga bano bwe bakola ki nga bwe balumbye actually yasetting an example za Waiswa ebigambo byayogera n'alumbamu n'agamba Museveni oyo ddandala tumusobola ffe tulina b'amagye byonna abyogera ye temumukwata mukwata bano abali wansi olw'amanyi lwaki tebamukwata mulimu okweraliikirira ng'ani yeraliikirira gavumenti bwe tunaamukwata ki ekiyinza okuddako ne bamuleka kati ne bamuseetingira akakodo katukwate bano mpola mpola katukwate ono mpola mpola ate babakwata kimugunyu kati Museveni akola bw'ati tamenyeka na Waiswa mufumbira na Nuupu nga ye bwe yakugamba ye master of violence His Excellency Museveni yoleka kuta Museveni agamba tewali buzibu muvume era osobola ovuma Museveni oba NRM mutabani oba ki n'otambula n'enkya n'oddeeka n'okomawo n'oyingira omwaka ng'ovuma buvumi naye nga fayiro yo weeri ono yavuma Muhoozi ono yavuma Nurudeen ngeza buli kyovuma banootinga kyonna kye wakola nga kibavoola they not and they give you space oluusi ebimu byokola nga bimenya n'amateeka oyinza n'okuyisaamu omusirikale oluyi ne bakuleka era gwe n'okakasa nze abo mbasobola mbakuba n'obbakuba omwezi ne guggwako n'oyingira omwaka kati lwe bakwetaaze anti fayiro ejja ebikola bwe bikuzibwa eti ogenda otuuka mu kooti waggulu we bati nga basoma kitegedde 19 nga June wakola booti asatu ngwakola booti nga bapikula Eddi Mutwe musajja wange basaana babate basaana babate basajja bange abo naye nkuzaayo nti fayiro nti olumu osobola okuliraana omunene kati olina lw'osobola okuliraana omuntu ng'alina amasannyalaze n'olwa naye n'akola ebintu by'akoze byonna kati oluusi n'ofuna ekirowoozo nti gwe ye kuba muli ku kkoozi y'emu kati olumu Nuupu eno ababeeramu n'abagiwagira balinamu ekirowoozo nti nabo be Bakyagulanyi nabo be ba Bobi Wine nti Bobi Wine byakola ne gavumenti engeri gy'emutwalamu ne status kwali nga Kyagulanyi ssentamu nti Bobi Wine asobola okwogera ku Museveni aye naye sekisembayo naye asobola okwogera ku Museveni navoola n'alaga obusungu bwe n'ajjayo amazima ge gaawulira okitegedde oluusi n'ayitawo naye alina status ye nga ye opposition leader and president not a opposition leader but a leading opposition leader and a candidate presidential who is Robert Kyagulanyi Ssentamu nti interpretation yonna erowoozebwa nti ogenda mumukwata lwa byabufuzi kyonna ky'oba omukwatiddemu omukutte lwa byabufuzi kimu omukutte lwakuba omutya is a threat omukutte ayina bingi byemwetwololerako kati bw'akola emisango egyo bwe gityo afuna indirect immunity nti takwatwako bw'onoomukwata international community ejja kugamba bw'eti n'ebintu ebirala byonna bitandikira awo bw'onoomukwata bajja kugamba omutidde wagamba olina democracy mu nsi yo abakuvuganya obayisa otya waliwo ajja okukubuuza nti
nga Besigye baamukwata takyali leading opposition leader. One, omusango ogumuvunaano kulya mu nsi lukwe buyeekera. Obuyeekera n'Amerika ekukola ki? Ekukwata. Kati yo gavumenti gwe musango gwe yamuteekako. Era be bantu be bakwata ennaku 3. Bakuggalirayo ennaku 3. Yakola ki ekyo ekirowoozesa nti yali mu nsolo? Bo bamuvunaana nti yali ateekateeka okuwamba gavumenti okutta Museveni, bye bigambo ebimu ku byogerwa. Ekyokubiri oba okutandika obuyeekero obuli standard. Okukunga kirala. Ku kirala. Ati kati mbadde ngenda kudda ku pointi ya okukola amagye agali mu byambalo ebimu. Ono yali agenda kuleeta biri serious bino byakwegeza bya paracha. Ono yali wa jeshi wa ddala nti ndese tanka miji AK-47 bazi ali Museveni yazijjawo okutandika olutalo. Nakyo kiba kisoboka. Omusajja ali serious abikola. Kati ne bagamba ne bamugwamu. Ne bagwa mu kati omuzanyo bagugwamu ye bamugwamu Kenya ya Muropa yennyini nti ono ali wano. Kati mubawe agenze Kenya okitegedde kati mubawe mumunone ne bamenya n'amateeka agali international. Kuba omuntu bwazizza omusango w'ebitonga abanga adduse mu protectingire eno naye Kenya yagamba temututinkulira mirembe akasajja kabadde katubereddewo ka Museveni. Ate kati tutandika olutalo ne Museveni. Tubadde n'abayaaye baffe abawano simaba bajenzi abavubuka. Ate kati ogatteko omusajja Museveni manyi gavumenti zasudde wano eza Africa. Musajja wa amaanyi mu Africa. Kumwegezaamu bwegeza. Ne bamutiira ddala. Omanyi gavumenti zajjeeko nga yayagadde. True that. Gavumenti y'e Rwanda president aliko Museveni yamuteekako. E Rwanda? Yes. Before Kagame. Kagame yava wano gende Rwanda. Emmundu bagikuwa wali Uganda ne bagenda ne bamuteekako. Si byambu. Mpulira bibyo kati. Yava wano Kagame. N'agenda n'atuula e Rwanda. Mwira mwisole bakugamba Kagame abaddeko wano Uganda. Otegedde? Yes. E Congo. Oba Shekedi Kebera teri yali amusubira na Shekedi teri yali amusubira kuba president. Museveni n'agamba oyo yajja n'amusaako. South Sudan Salva Kiir ne banne Museveni muntu w'omwoyo. Museveni mu speech ya ndoza 2022 yagamba yafuna obutakkaanya ne Omar Bashir yali president wa Sudan nga ekyekutte wamu. Sudan ng'ekyali nseegi. N'amugamba kino ky'okoze ngenda gikutulamu ebi. Ani? Museveni. Owaffe oba waliyo omulala? No, nkugereza nkuwa maanyi ga muntu gw'ozannyira ku gw'otamanyi. Yajawulamu ebi. Waliwo ajja okugamba nnimba. Noonya speech ya Museveni. South Sudan twogerako olunaku olwaleero wali ey'amambuka ne wansi. Yali wamu ng'eri emu. Yali Sudan emu nga kati wenjogerera ziri bbiri. Kano Omar El Bashir nga ye president waayo. Nga namba. Museveni yajawulamu ebi. Ngeri ebimu byalimu eddiini simanya biki nga abantu basiraamu n'amugamba kati kiganye. Museveni yaviirako Sudan okwesalamu mirundi ebiri. Salva Kiir yabeeranga wa? Galanga y'omu ku baali bakulembeddemu ebigendo. Yabeeranga Uganda nga asinzira n'akuba wali Sudan. Paka le bakkaanya ne kutulwamu n'efuna n'independence. Oyo ye Museveni omutuufu. Omukyala we Tanzania. Solo, yes. Omukyala oyo Hajati. Yalayira leero. Ku Monday yali mu State House Entebbe. Kebera. Badde nkyanoonya Sudan wano. Wakati ongamba otya nti Museveni? Gwe gikebere. Y'omu ku bantu. Salva Kiir
bangamba ntalo civil wars ati civil war toluza akera bukezi naganje awuddemu ensi America ze yawuddemu Tshisekedi nega nti kati ebawuddemu bitandika mpola ejja n'ebifuweringire n'emabega n'ebiteekawo byeyagala oshegedde Museveni yakwata abasajja ba Al-Shabaab abayekera abatujju bakuba Kenya yo ne bagireka mu kkubiro ezo Kenya zitya Uganda emirundi gye zaagala Al-Shabaab yakubanga Kenya buli lwe yagala ojjikuba ne bamala ne banyega ne basala ekkubo ne bajjako e Uganda olira Museveni okukakkanya Al-Shabaab teyagirindira wano yasituka n'agenda e Somalia gyesinziira n'abakubirayo ekikopo n'abakubirayo ekikopo n'abakuumira eyo. That is Museveni for you. Lwaki bamuvoola kutuuka ku extent eno e Uganda omusajja ow'amaanyi bw'ati talina maanyi gassa ku bannayuganda yasalawo balekerawo batambulirawo ate bamukola ki okuvuma bamukola ki anti okuvoola kirala freedom of speech anti byawukana anti wulira okuvoola kubeera bwe kuti nti what extent what degree Museveni president osobola okumuvoola n'ogenda kasita tokwata ku ntebe ye kasita tokwata wano okitegedde yes naye bwe kijja kikula alina lwavayo n'alaga ku maanyi n'alaga ku buyinza I'm sorry to say yali alagiddeko obuyinza ne bulabikako butya Museveni mu butuufu ne mu bukyamu kankuwa ekisooka kye yakola I think 28-29 agaana kabaka wa Buganda okugenda e Bugerere owulira awo nali ntegeera mbijjukira bwamugaana okugenda e Bugerere tumugamba okufa n'obutanyagwa ajja kugenda eyali katikkiro wa Buganda ebiseera bino ze baali bamuyita Jebbi Walusimbi n'agenda okusezibwa omwala omwala kozi obasoga muguyita mwala omugga liver yes omugga gusezibwa guliko bakola nawo kati Bugerere weetandikira essaza lya Bugerere weeritandikira I think waliwo ekibozi kya Ssaabanyala simambo Bugerere essaza lya ebibozi ebyo ndoza by then mu police mwalimu bamuyitanga Grace tulyaguma nawe erinnya ndejjukira lyakyaka nnyo na patrolling awo n'ateekawo kusezibwa Katikkiro najja n'amugamba emmotoka ogirabe yomwoli Katikkiro gwagamba oti okufa n'obutanyagwa kabaka alina okugenda e Bugerere emmundu neeseka kusezibwawo emmundu y'ebigambo y'ebipiira mu bbanga Museveni lyafugidde Uganda tewabangayo kajagala lukwenkanaako incident ye bagamba emyaka gyana ez'amaanyi mu ggwanga Uganda tekibangawo ezamwegezaamu kati okukakasa nti mukambwe yaggalirawo CBS enkeera kumakya yagiggalirawo ogamba okukakasa Abaganda ffe temulina kye musobola kunkola okitegedde mpulira bibyo teyagiggala lunaku lumu yagiggala omwaka mulamba nga teriiko omwaka mulamba radio y'Abaganda gye tusinga okuwulira ne twekalakaasa ennaku nga 3-5 nze nali Namasube ewaffe awo time yatuukanga n'owa boda bana bwakwata ekiwubiro n'akiremezaawo naviringera emisinde mu nnyumba buli omu ng'ekirowoozebwa kikopo kya mmundu ng'emaanyi g'omukulu teri yali azzeemu kulowoozaayo nti osobola okuteeka amaanyi
ku Museveni naye yawanika yawanika ati coincident eyo yaliwo yawanika ati ne reactions ezaava mu Baganda anti yakola ki Kabaka teyasala gwe bafuna gw'obuzoba yagendayo Kabaka amaana n'agenda ebugere teyagendayo Moze oba wali totegeera teyagenda kwali kwekalakaasa nakola ki ne bamwegalira ne bakola ki naggala CBS omwaka mulamba Kabaka teyagenda sigamba nti kyeyakola kyensanyukira kusigira maanyi mu political science bagita power and authority obuyinza n'amaanyi amaanyi n'obuyinza kati obuyinza bubika amaanyi nti Abaganda twaggwayo tuka n'okubuuza abantu yogera omufaliso omufalasi oyo muteeke ku ntandaalo mwana nakiwano okitegedde neera tugenda omumaliriza nga waliwo omuwanguzi kitegedde nga wali akiridde Museveni fast forward 2020 bakwata Kyagulanyi eruuka ewammwe eyo si incident wegimanya abasoga eruuka ensi ng'olwo Kyagulanyi eddalingi wa opposition mu Uganda ng'amasanyalaze gakuba n'okkuba omukwatako otya essuubi lyaffe ligenda otununula okutujja omusajja atulemeddeko emyaka 38 30 time etuuse Kyagulanyi azze oba muyaga oba yasoma oba teyasoma ffe gwe tukola ki gwe twagala yagenda otununula mu Uganda bwongera mu byogere labo bwe bamukwatira eruuka n'owulira okwekalakasa kwava eruuka paka tawuni ezisinga Kampala eyo yonna paka waeyo naye Kampala okusinga Wakiso Mukono ne bakwa abantu nga bw'omanyi nti okwekalakasa kubaamu effujjo t-shirt za yero simanyi ogyambadde motoka za yero bayambula abakazi amabeere ne bagateeka ebweru kwekalakasa tukoye kiyero tukoye enyaremu baketaano bakakasuka eri tebaali tebasobola kwetaano kala bagaebeerewo naye kwekalakasa kwatwala ennaku 2 ku 3 nga kuli siriyasi ne kumala ne kuggwa 7 najja n'akola state of the nation endala bwe yali ayogera kwe kuleeta eyo statement we are the masters of violence kintu kino fe abasinga do not test us muyuza mutya mukwata mutya nti omuntu ayambadde yero n'omwambula n'agamba nsobola okukolako effujjo n'otuuka n'okulaba t-shirt ya yero ewantu awo wansi n'ogaana ogirondawo ng'otya n'ogisongamu olugalo temutugezesa teyakyogera kyagenda okukola naye nze nakiraba kye yakola kampeni zigenda mu maaso Bobi Wine agenda e Masaka bamugamba tojja kusala Masaka bwe baakuba muganda waffe oli Sharifu essasi ku mutwe oba olijjukira waliwo bakudereva yafiira Arua waliwo omulenzi yali ow'amawulire ye Sharifu ani Ashraf lwamuba essasi wano oba olijjukira tobijjukira oba wooli naye ng'okutegeera wali otegeera kakati kisoboka okubawo naye nga totegeera nga tebikwata nkweyanziza okuba nga otegedde omukono gwaseka okuva e Masaka ku Welcome paka Kampala Kyagulanyi n'akyusa emmotoka ne badda e Kampala abantu ne bagezaako okuba nga abaagala okulagamuko ku Solida buuza abaali ekyengera ne mu Ndeeba obuuze n'omuntu omu bantu bameka abaafa coincident eyo bantu bameka abaafa coincident eyo tuli ku maanyi ga muzeeyi
bwe waayitawo ennaku 3-4 on record Kyagulanyi yali forced okutandika okubuulira abantu be bafutu soja batambula nabo mugoberera amateeka mudde mu layini yaliko emijeera awo twali emijeera mu campaign omusirikale amuyimiriza nga manyi obululu campaign bwe zibeera tebakulekera biba bya kibuli abagenda okukola kino wammanga na kino mulina okukola muti nga kikya waliwo bamusaafi nga kikya nga Bobby yali bwati Woland mukakane bannaye soko owulire omusirikale kyakugamba agamba ki lwaki mutugano kati nga Kyagulanyi yayogera mu capacity ye nga president ayagala obwa president lwaki mutugaana leero shedde tulaga ffe tulina okubeera mu kifo kino ngaayo so sibiri mutwale yakakana nadda mu layini oyo ye Museveni kati Uganda gyombuuzizza nti naye nga bamugira abamutesitinzeeko ebweru bamumanyi Uganda ne Rwanda Kagame yagala boda okumala ndoozi emyaka 3 bye biseera bya trucks wezaagaana n'agiggala ne bawaga Kagame amaanyi n'atuuka n'okwegezaamuko ne battayo ne ku bantu ku boda abo ti Kagame agambye simanya biki erererere Museveni mutitizi leero ye Museveni yagamba kimu ye tayagala kutandika lutalo na Rwanda era amanyi yagala talina olutalo n'ensi ekuliraanye ku boda lutawaanya lukosa n'abantu abali kyolwa Amerika terumba nsi zigiriraanye nnyo egende eyo muyombere eyo basiba bayomba ne Mexico naye tewali lutalo olutalo luzibu omuntu asinzire n'akasuka ekizuka mu nsi yo ekirala Museveni bali abazukulu bamulabanga nti ya stabilizing siza East Africa eno emirembe egiriwo ye commander ye headmaster wa wano ye godfather wa East Africa n'obuso obutuliraanye kaakati Museveni n'atunuulira ka Rwanda ng'akasi n'agamba kati vubuka lyeri kawaga kavubusi naye n'agamba kalina eddembe lyako okuggala boda yaako n'agiggala bo ne bagiggala ate yaffe n'agireka nga nzigule bo baddembe okujja devere tukkirizibwa kugendayo abantu ne banyi enjala neeruma Abanyarwanda mu Rwanda omwo kuba tebalina mmere eva wano ebintu ne birinnya mu Rwanda omwo ye n'abanyigira awo Museveni naga amuggalewo mujja kiwulira makyazi naffe tujja kukiwulira naye ate mujja kiwulira nnyo okutusingako bakiwulira ebintu ne batuuka nga babiyiseeyo Tanzania wawaavu olugendo olwo okoze almost times 3 kaakati naye okukikuwunzikira ye yagamba tasobola kukola lutalo na Rwanda naye alusobola Rwanda bw'eba erusabye etya eyingire munda bagiwaana ye omaye Rwanda militarire Kasajja Kakambwe banywa bino ebibozi by'ekisangani baali mu kubba mbaawo terwali lutalo nti luteeketeeke kati yali omwangu yakuba munne era tebaalumba Rwanda nti Rwanda ne Uganda beegende Rwanda beekubireyo nno yali nti tubba mbaawo zino zaffe bino byalibwe biti mu nteekateeka awo ne badda mu Bobby nabagamba musale mukubba yali redde yakuba munne mangu nnyayo ne biggwa Rwanda no tesaaga n'abagamba era gye erweru ku standoff ya Rwanda ne Uganda yagamba ne bamala bampambo buwibatis wikeji ne banyimiriza sikomaawo nsooka n'enjo kyayo munda paka eyo Kigali ne bavayo nga bakitegedde no gye bayita Uganda Uganda y'amaanyi okitegedde yes kati that is Museveni for you kati nkugjeeyo nkomyawo komayo waweiswa
Wayiswa Mufumbiro ali munda kati wetwogerera omukulu akwatira list yakwata fayiro yebaayo byonna byobadde ojjookola gwe fayiro yo manye ebaayo ovumye Mozi ovumye ono okoze bwoti fayiro yebaawo but for politics olumu bakusonyiwa era bajja kumuta bakuta incident yabadde very quick yaviiriddeko Wayiswa okukwatibwa. Tomanyi muduumizi w'amagye ga Uganda Mozi tayagala kamanyiiro osobola okumanyira Museveni ye Mozi tayagala kamanyiiro bamuyita no sense guy manyira abantu bonna boyagala ye tumumanyire nga naye bwotayagala kukola ki kumanyira yakugamba nze siri president seesimbyewo sinoonya kalulu nti nkola PR ye president ayagala okumulonda olumu abireka n'abeera sweetheart n'aba muntu mukulu n'aba muzadde n'alowoozamu bino ndooza muvubuka addembere ne baali bagira n'abata abo oli awo n'ogaa ekyo ki it will come to pass kati balumba kati ye Muhoozi talina budde bwakamanyiiro omumanyiira leero enkya najja omulabeko gw'omanyiira eno gundi gyenzannyi yabadde yannaku nga 2 weerabidde nti waliwo eya Nalweyiso Jeno Nalweyiso era nayo nga balumba muntu ki omu yalumba Wayiswa wange kati kyonna kyoba okoze ku Jeno Muhoozi areactingirawo okifunirawo so Wayiswa kyalimu kati bwetwogerera okifunirawo era bwombuuza ani alina Mufumbiro omumanyi ani alina Mufumbiro omumanyi bw'aba si yeye bekikwatako bakoze ogwabo nga fayiro ezejjula nti kaakati tagenda kwekwasa nti tebitegerekeka ne bakwata muleeti kalade ekisembayo ekizibu kibayinza okukolera okimanyi andi politics muzibu basobola okuzannya ne bakuleka ne bakufunira naye wobeetaagira batya nti tolaba abantu abeesomye okugera okufuna kaadi okutwala ebifo by'MP ne bwa meya naki munuupu wonna gavumenti olw'okuba erina obuyinza politikale basobola okuzannya ne bakusena nga bwe baasenye Wayiswa Mufumbiro ne bamala okumusena ne bamanya nti nomination ezaddi ez'ab'MP tugeze 11 paka bweziti wa paka 23 nti kale mumukwate paka nga 3 bakukwata paka nomination kuggwa nga ziwedde kuba zo teziriimu apiiru atasobodde toliiwo teri musaaliwo nali njagala eza nuupu za 15 eza nuupu zireke eza nuupu zaggwa ngamba ezabyo mpite zinnaba MP bw'ogamba kadi ne bwaba waliwo bataliwo yasaba already kati zo zijjagga era bamuwe ne bw'aba ali eri kati ezimatalinga ezo zonna tezimatalinga ekimatalinga Uganda Electoral Commission akalulu akawamu office ya Electoral Commission gy'olina okutwala empapula zo gwe mwennyini n'ozijjayo ne bakuteeramu sitampu n'opresident nga bye beetaaga ne bamanya nti onominate nze bwe nkebeddeko ndowooza bagenda nti nda bagenda wa kuba nalabye ba presidential leero biyinza okukyukamu Electoral Commission yadda lwezooba ate yawana entinda kiki eki office ya Electoral Commission ya EC eriawo anti ya Nakawa division kati bayinza okugenda omwo naye this is what happens bakukwatanga notasobola kunominatinga bakukwata paka ku date ya nebikakasa nti biwedde ne bakuta kyogamba ng'olina okulinda emyaka emirala egi kiyinza osoboka nti Wayiswa Mufumbira mu kumukwata kwe ne banne bayinza okuteebwa ng'akalulu kawedde bayinza n'obutalinda kalulu feza esooka gwayagala okwesimbawo
okunominate nga bekugwa basobola okukuta ng'olina okulinda emyaka emirala 5 kati ye n'akusindika ku kibonerezo ekyo ogenda osaavinga ensi ekibonerezo kisaavingire bweru emyaka emeka 5 so olina okukola ng'obalamukko nti abasajja bwe banaakola batyo politics olina okubeera ng'okaliculetinga nti basobola okufata ne bagamba nti kati tumukole tuti wayisa amafumbire asusse katumukwate paka nga nominations ziwedde nominations bwe ziggwa ne bakusigaza oba banga basobola n'okkuta nga kiri kyawedde nga tosobola nga ne appeal gy'oyinza okukola ogenda mu kooti kubawaabira naye electoral commission terina buzibu kubeera siggwa abalemereddwa bannayuganda bangi abateesimbyewo abaasoma senior 6 ne bagiyita abamu balina zi abaana balina 8 ne paka kumalayo first class degree ne bateetabamu bakugakadwa ne bayinza n'okugattirako bangi nakugamba kankuwa ekyokulabirako electoral commission yafulumyako listinga abeegwanyiza entebe y'obwa president bali 130 bali mu 10 plus n'omusobyo abeegwanyiza kati mukweganyiza okwegwanyiza ojja n'olaga interest ne bakuwa empapula nje ne bakugamba genda onoonye emikono leeta na bino twagane miliyoni 2 cash kati ate abakomyawo empapula baba batono abamu bafeiringa mu bintu ebimu oba kati ku 10 ojja labako nga 10 abajja okumaliriza nga bajjeeyo empapula kaakati bali abalala 10 mu ameka abatakomyewo tekuli abana musango era electoral commission tebavunana nti lwaki wagamba oyagala ate n'otajja lwaki mwatumalira obudde balowooza there are many factors and issues ezabalemesa okukomawo either oyinza otuukayo ne weekuba mu mutima n'ogaana naye lwaki neemenya oyinza okutuuka ebisaanyizo bye baakutuma ne bigaana n'otadda oyinza otuukayo n'ogamba naye nedda kandekere gundi ne mukkanya ne banno n'ogaana naye omanyi kamuleko oyo ayitewo ebyo byonna electoral commission tekulinaako bayinza okukiraba bwe batyo nti alemereddwa babitwala nti oba tayagadde kujja oba tosobola manya nti baali bamusibye ne bafuna engeri gye bamugiraagiramu awo ne bakola ki deeti ziba deeti ebanga nnyonyi kasiteekuleka anti ennyonyi ssaawa 4 check-in gwe ne bw'olwala n'ojja ng'osesema ne bakulabako nti empapula ziizino tiketi yange yiino tiketi yiino abudde bwagenze bakugamba ennyonyi kati eri ku take off ng'olabye bambi obulwadde omusajja waffe waliwo possibility nti bayinza omulwisaayo paka ku dates ezo okitegedde kati nga baayagadde bakikukola walabye post analabye Swengere nga apostinga muganda wange yeesimbyewo jinji eyo y'omu ku bantu bensuubira ddala nti bagenda yita ku lw'amaanyi ge balina yapostinze nno nabadde sinnalaba nti ne Nubian Lee bamukutte how true could it be kuba sinnalaba nnyo posts nnyingi Nubian Lee kyekimukwasa si muntu wa bigambo nnyo Nubian Lee ndowooza saagala mwogerera bubi naye ate waliwo boogenda okulaba nga bakwatiddwa bangi abamu bagenda kukwatibwa ensonga entuufu abalala bagenda kukwatibwa nga be basabye nkwataamu konfune kutusanyalaze wano ng'oli yasabye nti bankwate atuma munne poliisi era poliisi nayo yesala kuwaabira egenda mu muzannyo gwa politics neeyoola omuntu ng'ekimanyi byalimba Nubian Lee n'akeera ku makya n'agenda poliisi n'agamba bannaye mu tagenda atuma muntu tugenda gira bagaye tulina yefu gufuna bo balaga nti waliwo effujja erigenda okutegekebwa bamugezaawo kannange babanjira bankwata mu kko ffenna tuli bennakawa kitegedde tuli mu ssaawa mpinze gundi nti katukoze tutya balage nti Nubian Lee bw'ava wano agenda kwokya ekitebe ky'egundi balage nti kuba poliisi erina ekola kibayita preventive arrest kuziyiza ekintu okubaawo neekusenasi katukukuumireko wano
tulabe embeera bw'enaaba. Kuba yabadde ava ku nominatinga emboozi gye badde naye bagambye yabadde ava ku nomination. Ne bamusena yabadde akoze eki? Suspect. Yakoze eki? Tuyinza omuzza ku misango gy'abaana abakwatiddwa nabo nti bayinza obba be bamu ku bantu ababadde. Maybe. Sigambye nti bwe yakikoze naye nkuwa oba oluusi nga waliwo abagamba ne poliisi yennyini, kubanga previous elections mu biseera bwe bitu wabangawo ebbugumu, omuliro nga poliisi eba mu kukola ng'eba bize, nga poliisi ebeera mu kukola era bajeti yaayo eba waggulu. Kati ne poliisi ebikooye enoonya emirimu tegikola ki? Tegiraba. Egenda kutandika okukwata abantu lwampaka at least beekyaweko erage nti nno erina kyekola ki? Tali poliisi yennyini eyinza otandika okugamba naye kati tukoze tutya okuteekako amaanyi mu kalulu. Kuba poliisi bajeti yaayo bagirinnyisa buli elections. Lwaki ensonga ya Nubian ebadde yakagwawo nakafuna views z'abantu nga basatu nga bagamba kiyinza obba fake? Why him? Bakyogera banoonya nsonga ki? Lwaki abalala? Buli akyogera atunulira Nubian lino okukwatibwa kwe ng'atunulira steps z'abadde atambuliramu nga kiyinza. Ate kati ewa Nubian lwaki bakyogera batyo? Abadde alina omusajja oba bamuyita Paul Mugambe, yabadde mmeeya wa Nakawa oba yakyali mmeeya wa Nakawa. Abantu abatunuuliza ebyobufuzi n'engeri Kampala bw'etambula, y'omu ku bammeeya abagezezzaako okukola era y'omu ku bantu ba Nuupu abagezezzaako okubeera ku ground n'abaako kyakola. Out of the blue bamugamba bamuggyako kaadi, bagiwa Nubian League. Aba Nuupu bagimuggyako tebalina nsonga gye bamuwa. Kuba bakugamba bati aba Nuupu 40% vetting committee ekuvetinga 60% ground. Oli agamba nyina 60% agirina osigaza nakale wobo kati ono yagijjeewo atali ku ground, ye wasinzidde ku kyomuwa kaadi. Twatubuulira ffe bwe twagenze twakizudde yalina ground nti n'agamba nnemeddemu. Mu kulemeramu wiiki ewedde yonna abantu babadde baleetera Nubian League eggaali babadde bamuwa tojja mulimba nnyo. Twala kati oyinza onnoonyayo layini ekuyisaawo noga kati bansaasiddeko batya. Omusajja wattu baamukutte n'omukola ki n'omukwata. Olumu bitambulira omwo. Ye politics si Uganda yokka abantu babikola. Ate tebisoose kati abantu bazze bakola obubbadi okulaba nga gw'omulabi omulonzi bakusika eriyo osobole okusika ku masannyalaze gaabwe obalonde. Tugenda kufuna episode namba 2 abali ku Musaake Live abali ku Nordin Ntege. Ebintu bino biwanvu nnyo, things tujja kuba tukomawo. Tugenda kufuna episode namba 2 ku session eno basibule n'obubaka wumbe ensonga zino mu dakiika mu 2. Okay. Obate abatambudde naffe okuva gye twatandikidde ebimu binyuma, ebimu tebinyuma, naye politics bwatu bwali. Waliwo omuntu lwayogera amazima nga toyagala gawulira naye ng'ate ge galiwo nga ge mazima. Era oli waddembe okuŋŋamba Nordin byoyogedde olimba wantama. Naye nakutama ekituufu kiri ki? Toyinza kwogera ku kabaka ŋŋambi baamugaana era teyagenda. Era bwe kyali. Gwoyinza okuŋŋamba yagenda era ABCD. Oyinza okuŋŋamba Kyagulanyi bwe yagenda e Masaka olukuŋŋaana yalukuba tebaamugaana nga tuyita Ashraf nga abasajja baasalako ku Welcome ne twolekera oluddawa e Kampala ekyali mu Ndeeba gwe baatemekako emmotoka kola nga Museveni akakasaamu naye enkola ye ey'effujjo bw'atyo bw'alikola bw'asalawo liba bulade liba bulade kyovula atatera talikola kuba wakalulu ati abeera awo naaga waayi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kutambula naffe, mweraba. Tubatadde Musafe Live, Nordin Ntege, kindly subscribe.